okulaba omuzadde omwana atandise okulabika nti akula nogati kakati yono kati mukole ntya bannaffe abalama Vocation and Business Institute bakutegeeza nti omwana mutu asobole okubaako kyakola okitegedde balina courses mu certificate ne diploma tailoring fashion design plumbing catering computer science hairdressing motor vehicle mechanics electrical installation radio TV and phone repair welding and metal fabrication kitegeeza nti mu courses omwana ajja kubaako kyakugasiza ajja kubaako naye kyennyini kyeyeegasanga ye mu bulamu obujja mu maaso omuzadde tokkiriza mwana mukumira okanga kitanda nakutandika kubeera olyage nti oyo mwana woyo muyaayo mwana wagundi muyaayo nedda banone bakutegeeza baguddewo ne secondary omwana bamuhafu basare owa secondary asasula emitwalo 30 gyokka asasula emitwalo 30 gyokka ow'ekisulo ate owa vocation asasula emitwalo 35 Kurama Vocation and Business Institute okuva ku senior esooka paka senior ey'omukaaga omwana asasula fomu okwewandiisa fomu ya mitwalo 3 owa vocation fomu ya mitwalo 5 ng'omwana atandika kusoma basangibwa ali ku ofisi yaabwe esangibwa ku kampasi yaabwe esangibwa mu Lukwanga Wakiso bali ku 0752 wandika 43 zaako 296 0752 wandika 43 zaako 296 oba ku 078 7 wandika 37 zaako 54 simbyayo 72 bannaffe aba Roma bwe batyo bakugamba so nga atera nenkujjukiza ne bannaffe aba Indian Institute of Health Science and Allied Science Indian Institute of Health and Allied Sciences tukoola abayizi abatudde sini ey'okuna n'ey'omukaaga okwewandusa mu July intake mu courses zino wammanga diploma in nursing diploma in midwifery extension diploma in pharmacy diploma in laboratory technology certificate in nursing certificate in midwifery certificate in pharmacy utrina ne utula modern laboratories ne library tukolagana na lwalira agenjawulo butabika hospital Kayunga hospital abayizi bafije tubatendekera omwana n'abaako byasobola okulabika nti ayiga twakakasiba ekitongole ky'ebyenjigiriza tusangibwa ku Bombo Road Wandegeya opposite YMC e Kampala 0753 wandika nkaaga zaako nkaaga mu 3 simbi ya 29 0753 nkaaga mu 3 oba ku 0774 wandika nkaaga mu 7 zakana mu mukaaga simbi ya 55 omwana asobola okulabika nti mukwano gwange asoma erigwe alina ngwano ku Pearl of Africa Radio erigwe na mukwano gwange azimba nga time kati wotuse wetaga tiles bannafa aba hikmat hardware and goodwill selemax bakutegeeza balina tiles ebika ebyenjawulo mu size ez'enjawulo kala nga tiles zogenda okusibisa mu nyumba yo nga gowe kagozirina basobola zikufulumiza nga tiles ngumu ate nga mpangazi mu bika ebyenjawulo bakutegeeza mukwano gwange wetaga tiles nga za ku kabalaza za mu ddiro za mu kisenge zisibwa ku bisenge oba za mu kiyigo wonna woyinza okugamba nga olina tiles zoweetaaga bannaffe aba hikmat hardware and goodwill selemax bali ku 0782 wandika 3 0782 wandika 93 zako 08 sembyayo 7 ngambye 0782 wandika 93 zako 08 sembyayo 7 oba ku 0775 wandika 3 zako 95 sembyayo 2 sembya 38 okategeddako mukwano wonna woli awosinzira okulabika nti mukwano gwange otuwuliriza kyokola kisinga okubanga kirofu nkujjokeza banafu aba Makka Madina Hijja Service Makka Madina Hijja Service bongera okulabika nti bakujjukiza erigwe nana akora umura mu mwezi ogw'omunaana bwe tubadde mu duwane sekama wejja gambi nti saba Allah akukiriba takujja ku listi yaabo okategedde akati no aba Makka Madina bakutegeeza mu mwezi ogw'omunaana basi tulange naku z'omwezi mwendo mwezi ogw'omunaana 2023 abanaagenda mu umura mu mwezi ogw'omunaana okitandika kati akasente genda okateekayo kati $228 osobola okutwala maama mu umura osobola okutwala mukadde mu umura $228 za milioni 4.9 ngero osigala oli mugambo kya Allah njezo sente walito zirina mmotoka ovuga milioni 6 motoka ovuga milioni 2 zino milioni 4.9 zokka ngufuna na mukandala gongo ogenda kakati no bakutegeeza namwe abakyasigalidde abahijja mukize mutambulire Makka Madina basangi bali ku Butikiro Road
of gas petrol station ku Lubaga Road 070 wandika na mukaga zakas nkaga musatu seme nkaga mwemu 070 ana mu mukaga nkaga musatu nkaga mwemu oba ku 070 wandika kinana mwemu zako lunana 070 wandika kinana zako 18 simbi 00 osobola okulabika nti mukwano gwangu okwateganira banaffe abamaka Madina hijja service osobola okulabika nti ogenda nabo service yabwe mashallah ye service ezimu ku service ennungi ku bantu nga bakututte okategeddako mukwano gwange kakati nno abeeteekateeka okugenda e Makka naddala mu hijja oba mu umura abagenda e Makka hirami oyinza kugigulawa wanditandise kugyesiba mu Kongo oli waka bannaffe aba Janati Musa bazirina Janati Musa balina hirami zetwambala ebyambalo kya Allah kyambalo mukwano gwange ogenda ku nnyumba yoteekeddwa okuba nga okyambadde okukka wansi wali ku tawafu ogenda okwata ku nnyumba ya Allah togikwatako ng'oli mu kanzu ogikwatako ne mu hirami Janati Musa bazirina abagenda mu hijja genda wano ku Janati Musa tomanya bayinza obagamba mu nnyonyi nti abange tuyingidde mu mikati kati wetuleetera niye genda mu hijja rabbaika rabbaika Allahumma rabbaika wal hijrat okitegedde kati nno kitegeeza nti mukwano gwange hirami onazigula Kampala abazina babayita ba Janati Musa basangibwa ku mukwano shopping arcade opposite ne parking kadde mall boyita kusadia parking kadde mall mukwano gwange oyingira mu kikuba ekikiri awo kikuyingiza mu mukwano arcade edduka erisooka n'eri okubiri ye Janati Musa alina hirami zetwambala kyambalo aina sheria z'abakyala okuva mu mawanga ag'ebweru Dubai, Abu Dhabi, Qatar ne amawanga amalala alina enkofiira alina emisaalo alina Qur'ani Janati Musa alina buli kalonda yenna omusiramu gwe weetaaga ali ku 070 wandika 00 zakabiri mukaga seme nkaga musatu Janati Musa 070 wandika 00 abiri mu mukaga nkaga mu musatu oba ku 074 wandika abiri munana ozeko 0 simbyayo kina simbyayo ana mu musanvu genda wegezemu ko muhirami genda ojambale koko nebo batogene Makka kale genda ojugule ujambale mu kawo gamenti rakale kakati njagala kulabika nti mukwano gwange nkumuza mu katono bwenkoma na mulire gebweru bwenkomawo nkomawo na mawulire gebweru ku ssaawa 12 n'ekitundu mba tusimbula tugenda bweru wa ggwanga ensi otegeerekedde etya kuno kwe kusalako okutabangawo wefunire Star Times antenna decoder ku mitwalo 3,350 oba dishe ekubyeko obugule ku mitwalo 89 zokka oluwummula luno decoder ejjirako omwezi gumu ogw'obwereere obwa premium bouquet kyamula ebiseera bya bino eby'oluwummula anti tukuwadde channel ez'abaana kw'ossa ebinna Uganda ebitakoma ku Makula TV n'obuzannyo obw'enjawulo obuli international eno ye decoder esinga okuba ku bbeeyi eya wansi ng'ate n'ebisale by'okugiraba biri wansi ddala omuntu yenna bw'agikuguza ku bbeeyi eya waggulu lopa ku noti 3.7 7 noti oba noti 2 noti 7 noti family time with Star Times. Bw'ofuna enniya okola hijja ne umula lowooza ku kimu Tawakal Travel bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri anti ennyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bana bizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga basomesa wamu n'okansolinga abali mu buzibu beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 4 mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima Tawakal Travel abo bibaana bamwe Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo ko katono. Sorry sweet panange, chapati ziweddewo ate muno kulwaleero. Chapati nakawo nga bibisinze okutambula. Yeah.
kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala naye Richard ebintu bino obigulawa tonowulira kuŋŋaano mpya n'akawunga ebya spring flour Supreme flour ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto Supreme flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna Supreme flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme flour, a product of Mandela Group. Finance Trust Bank. Longosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku milioni 10 eza Uganda. Abaana okudda ku masomero si kyakudda mu stress. Ennyiriri empanvu mu banka n'okulinda obudde obuwanvu ebyo byakoma dda kati osobola okusasula ebisale by'essomero eby'omwana wo ng'okozesa school pay ku Trust Mobile oba kuba agenti bafa ba chap wonna w'obasanga ng'oyagala okuyiga okukozesa enkola eno tukubireko ku noti 8 noti 22 noti 5 noti oba ogoberere n'okutuweereza obubaka ku mikutu gyaffe egya social media ku Facebook, Twitter, okumanya ebisingawo. Finance Trust Bank, putting women first. Finance Trust Bank, ekubirizibwa banka enkulu eya Uganda. Era nga sente z'oteekayo zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukiddala ku milioni 10. City Oil Dubai Desert Challenge ekomyewo nate kola service y'ekidduka kyo ku matabi ga City Oil onawo gasanga weewangulire olugendo okugenda ke Dubai nga lusasuddwa ebiro 4 n'ennaku 3 mu 5-star hotel era nga tutandika akalulu kano mu nnaku z'omwezi 6 February era nga tukakomekkereza ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana 2023 abawanguzi 3 be bajja sunsulwa mu buli mwezi 2 ab'emmotoka z'obuyonjo ate ng'omu wa taxi. Abawanguzi bajja sunsulwa mu maaso g'abannamawulire buli mwezi. Kola savisi y'ekidduka kyo olunaku olwaleero ne City Oil enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Okyali wakati mu programu entanda ya leero ekuleteddwa abamandera Millers abakolera engano ya Supreme flour nga bali wamu ne ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubere kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erabirirwa banka enkulu eya Uganda. Okay, kale mukwano gwange yonna gy'oli gy'osinzira okulabika nti otumbudde the Power of Africa Radio dakika 32 eziyise ku ssaawa 12 ez'okumakya g'olunaku luno olwaleero. Olunaku luno mukwano gwange olunaku olw'emmandi twolekedde bweru wa ggwanga. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Weeyongera okumanya mu programu entanda ya leero olwo mukwano gwange tuba tusimbudde. Katekeriza mukwano gwange tubenga tutambula ffenna twetaaga kubanga tutegeera enseekedde etya ag'omunda ne gwongera okulabika nti gajja kyansala bw'eggwanga lya Bugirimaani akakasiza agambye okibanga kyetaagisa kulabika nga tutraininga bapiganaje b'eggwanga lya Ukraine naddala okugaba n'alwanira mu nnyonyi za F-16 enteekateeka ejjiddwa kakawuwo. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Weeyongera okumanya bapiganaje bagambye omusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky tuteekeretekere abaana bapiganaje abanaasobola okulabika nti ddala kituufu banajja mu training tutandika obba traininga butya bwe banaakozesa F-16 mu battlefield. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Tegeera kenkuka buli lunaku ssaawa 12 ez'okumakya paka ku ssaawa 1. Weeyongera okumanya mu programu entanda ya leero. Musa mukatonyeze mwenda Ekkula ly'omuntu wonna w'oli wosinzira okulabika nti mukono gwange otumbudde the Power of Africa Radio
dakiika zizo ziri 33 kitegeeze buli dakiika 27 zonna mukwano gwange za mawulire tekyali kati mukwano gwange kuwanaanya kwongedde okulabika nti mukwano gwange tutambudde kkiriza nkujja ku nguudo z'ekigo ekikulu Kampala mukwano gwange no ku Prot 6B Bakara Road twolekere mu mawanga ag'enjawulo tutandikidde mu ddwaniro kubanga ebyayo si birungi tutandikidde mu ddwaniro mukwano gwange abali ku Facebook page ya Pale FM Uganda tuli live loud and clear mwebali kukkiriza kutambula ffenna tutandikira wakanemu kanabiri kafumba mwanyi akata konkome marangaja gali wano gatutogana nga bukulwa bwenga saka bwenga sengeja bwenjagala ogakuwa gamaze okutekebwa erigwa mulungi atuliza ku Part of Africa Radio ensi ya Allah nga bwekedde katutandikira mu ddwaniro naddala eri omusajja amanyiddwa nga omu Ukraine amawulire getongera okubanga tufuna katutandikire wa musajja mu Russia eno Russia egambye amakya gonna ku lwalero musawa emu emabega egambye nti ekomekereza okukola kye tuyita counter offensive eri eggwanga lya Ukraine paka nga bamaze okwetereeza omurussia agambye nti ennumba z'abadde ajja akola munda mu ggwanga lya Ukraine agenda kuttamuko ku bigere era kyonna kyabadde ayongera okulabika nti akola kusinziira ku ye agamba nti mission yaffe bwetubadde twagala okulabika nti tukuba awo twakubyewo agamba nti tusobodde okulumba ebitundu ebyenjawulo munda mu ggwanga lya Ukraine ne mu kibuga Kyiv kyali kirooto kyaffe okulabika nga tukuba ne tugundayo ebimu ku ebyo buli we tukubye wabadde waliwo ensonga lwaki tubadde tukubawo amagye g'eggwanga lya Ukraine abawerera ddala 250 mu bulumbaganyo obusembyeyo bo tebasobodde kusimatuka Ukraine eganye okubako kyekometinga ku kino Russia ng'egamba nti kuyoku kusinziira ku baana babadde mu battlefield 250 ku bantu magye g'eggwanga lya Ukraine bafudde ministry ey'eggwanga lya Ukraine egamba nti counter offensive gyebadde yongera okulabika nti mukwano gwange esuubiza kalabika ke kaseera etuuke counter offensive y'eggwanga lya Ukraine omulungi atuliza ku Part of Africa Radio Ukraine egamba nti Russia bweba bweto bevuddeyo ng'etegeeza nti ekomekereza okukola obulumbaganyi ku ggwanga lyaffe weekomye wetwagala okutandikira ako kawulidde ako ngenda kujja nako mu maaso awo gye bujja Russia egamba nti byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Ukraine ebiraba era ebimonitalinga olunaku olwajjo abalabe beeyita abalabe be basajja bamanyiddwa nga ba Ukraine bagezezzaako okulumba ennumba 5 mu bitundu mu kitundu mu buvanjuba mu maserengeta g'ekitundu ekimanyiddwa nga Donetsk Russia yabadde byonna ebiraba era obulumbaganyi Ukraine bwe yakoze obwenfunda 5 mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Donetsk mu maserengeta ennumba ezo zaaganye okutuulayo ministry ey'eggwanga era Russia egamba ebyokwerinda byonna babadde babiraba era Ukraine yagezezzaako okwagala okupenetratinga okuyingira mu bitundu Russia bye yatwala naye ebitundu byaganye basajja bakigezezzaako kyaganye nti bagenze okwagala okulabika nti basindika egimu ku mizinga ne zidrones ez'enjawulo ng'omusajja omu Russia yateekawo dda ebimu ku ebyo ebitaatira emizinga ne zidrones obutasobola kulabika nti bakuba gamba nga mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk mu maserengeta mu kitundu ekimanyiddwa nga Zaporozhia mu kitundu ekimanyiddwa nga Kherson abasajja nga mukwano gwange bamaze okulabika nti bazingako dda abamanyiddwa nga Abarussia Russia egamba ku defense ministry yabwe ebyokwerinda buli kimu kyonna ekigenda maaso n'okubanga kikolebwa bakiraba abalabe baffe bagezezzaako okwagala okwakivinga naye ekintu kyaganye vidiyo ezimu zooleka nga ebimotoka ebirwanyi by'eggwanga lya Ukraine bigezako okulabika nti bituuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk ne kigaana kati omurussia kye yakoze naga nti bano balabika bazannya wuliriza bino wammanga batutegeeza nti amagye g'eggwanga lya Ukraine 250 abo bo bafiiridde ku sport tanka 16 omusajja omurussia n'azookya tazannya yaziyisizaamu olwokyo
tanka 16 za gwanga la Ukraine. Kati ku tanka 16 mukwano gwange manya bumanya agamu ku mawanga agegata mu makago gwa NATO North Atlantic Treaty Organization mukwano gwange etanka zibasindika mawanga garukaro lwa Bulaya zezemu kuzitanka eno omusajja omurasha zeyisizamu olwocho tanka 16 mukwano gwange ziba nene tuyetaka kutegera tanka kikachi zino omusajja omurasha zeyochiza kubanga Ukraine ebyokulanyisa bisingo obungi omusajja omurasha yabyochadda kakati tanka 16 omusajja omurasha atugambye yazocheza Ukraine etekateko kulabika nti ekola kibayita counter offensive yali ina kulabika nti ekikola mu mwezi ogwokutaano yali ina kola counter offensive mu mwezi ogwokutaano omwezi gwawudde kutuyini mu mwezi gwa mukaga amawanga galukalo lwa Bulaya ne jebuli kati agamu gakyaganya okulabika nti gasindika ebyokulwanyisa eri omusajja amanyidwa ngo mu Ukraine ekyane gulaga nti bannange mumpe ebyokulwanyisa nsobola okulabika nti ntwalaganye entatinda omusajja amanyidwa ngo muki omu Russia abamu bakyeremye kakati no munnange erigwo mulungi atuweza ku Power of Africa Radio amachago lunaku luno olwaleero kirabikanga kikyali kizibu olutalo luno okulabika nti abasajja aba Ukraine baluwangula kubanga ebyokulwanyisa bye bakyetaaga bingi amawulire gatongera okubanga tufuna abasajja abamanyiddwa nga ba Ukraine bagambye Zelensky ye kennyini tutandikirewa katutandikire wano wawano erigwe mukwano gwange atuwuliriza akatundu kayitibwa weeyongera okumanya Ukraine egamba nti kekadde etandike counter offensive tebaagala kwogera lunaku wabula bagamba nti counter offensive yaffe twandibanga tugitandikidde mu kitundu ekimanyiddwa nga Donbass oba Donetsk mu maserengeta ga Donetsk eno omurasha gy'abadde agamba wabula amajege gwangera Ukraine bintu biganye bagezezzaako okukola kye bayita counter offensive ate si batandika okumegula ku kitundu ekyo kiganye defense minister gwangera Russia egamba buli kye bakola Ssonko tukiraba buli kye bakola tukiraba 5 sections zebadde baagala okuleeta ku front line mwe mubadde ekitundu kye Donbass Donetsk Zaporozhye amachago olunaku olwaleero olw'emmande mukwano gwange omulungi ampuliriza teri radio ndala esobola kukola mu budde buno okujjako 107 katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo akalimikale ndiyo wekakuwerayo 107 katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu lya bujjo lyo lyokka lisobola okukola amawulire genkuwa amachago olunaku olwaleero olw'emmande leero okyali wako ova wako je defense minister y'eggwanga Russia egamba nti amachagalira g'emmande ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2023 Ukraine ebadde etandise okukola kye tuyita counter offensive wabula ebadde yagadde egende mu sections 5 esobola okulabika nti emegulako ekintu kiganye akasajja kaakalubye omurasha ayongedde ku kaluba olunaku olwajja olw'Essande amachago olunaku olwajja olw'Essande abalabe bagezezzaako okwagala okulabika nti mukwano gwange bayingira mu sisitimu yaffe ekintu ne kigaana kakati nno omulabe bw'abanga ekintu goals eganye kye bagezezzaako kyonna kiganye badeployinze ebyokulwanyisa eby'enjawulo brigades ez'enjawulo bagezzaako okukola strategies ezibasobozesa okulabika nti balumba omurasha n'ayokya natta abaana 205 n'ayokya tanka 16 infantry fighting vehicles 21 omusajja omurasha n'azookya omulungi ampuliza ku PAL wuliriza bookera ku PAL FM munno omutemyangako okuva ku ssaawa okutandika n'olwaliro nga 5 okuva ku ssaawa 12 kitundu tujja kubanga tukuwamule paka ku ssaawa emu ove wakangu otegedde ensiga bwekedde banywanya ba bodaboda buliriza kukusinzira ku nteekateeka Ukraine gye yabadde ekoze n'okufunvubira n'ebyokulwanyisa ebibi bye yabadde erina amajege gwangera Ukraine 205 abo abaana bafudde tanka 16 omusajja omurasha n'aziisaamu olwokyo n'azookya emmotoka 3 infantry fighting vehicles ziba mmotoka nnwanyi 3 n'azookya armored fighting vehicles nazo ziba mmotoka nga nnwanyi nga teziyitibwamu byasi omurasha ayokyeza 21 omurasha ayokyeza 21 oba byenjogero biwulira tanka 16 ezo bazookyeza tezikyasobola kuddamu kugenda ku luguudo infantry vehicles
ziba mu motoka nazo nga nnwanyi eziyambako okutika ebyokulwanyisa omurasha ayoteza 3 armored vehicles ziba mu motoka nga ziri armored nga sinyanguza kuyisibwa mu sasi aziyisizaamu ebikompola nazookya 21 omurasha wekuvayo n'atandika okulabika nti mukwano gwange afulumya vidiyo n'okwoleka nti kyonna ekigenze mu maaso kikoleddwa baddangayo okutakuliwa tabasiiwa omulungi atuliza ku Pearl of Africa Radio omurasha bwato bwakedde okulumba 205 be bafudde mu ggwanga erya Ukraine. Bino video nze njirabaku wano mukwano gwange mu nnumba ez'enjawulo. President wa ggwanga erya Ukraine Zelensky lwali lunaku lwa mukaaga yavayo n'ategeeza n'agamba nti ku lunaku mu wiiki eno baali basuubira ku lunaku lwa mukaaga nti lwagenda okulabika nti alumba. Vladimir Zelensky yagamba on Saturday ku lunaku olw'omukaaga Ukraine ekibuga Kyiv bali ready to launch a long planned counter offensive eri eggwanga erya Russia. Ebbanga libadde ddene nnyo kakati tukyalinda mwezi kakati abadde agezezaako okulumba omurasha n'amuyisaamu olwokyo agenza okwagala okugalula bw'ati akube omurasha n'amuyisaamu olwokyo. Tanka 16 ezo zookeddwa, emmotoka 3 zookeddwa, armored fighting vehicles zookeddwa. Abadde alinda nnyonyi zaabo waggulu mu bwengula bano abajja bazunga ne F-16 nazo aziyiseemu olwo kiraga nti leero balabuse tebalakiba yembeera eyo bwetu bwekedde mu ddwaniro, embeera bwetu bwekedde mu ddwaniro eri omulungi ampuliriza ku Pearl of Africa Radio mu kitundu ekimanyiddwa nga Belgorod. Gavana waakyo agamba embeera yakyuse dda. Zi drones leero ku makya g'olunaku olw'e Monday morning drones zitandisa bino byankuwankuwa latest news. Wanaagenda obirwa ku buleedi radio bulala nga oli ku golu kati kkiriza mukwano gwange nkuwa ekyenkya. Kkiriza nkuwa ekyenkya kiba kya mino ky'amatooke bayinza okuteekamu akati k'akaganda akati k'akabaala hajati n'asiika akati kawo n'ajjayiwamukko ku miro gy'amatooke n'omugamba nti mpeereza ka ovacado mpeereza munnange nga amaze okkayiwamu oluusi ayinza otuteekamuko omuzigo omuganda n'omugamba nti mpafu okuneevamu nga yo neevamu omukka bweti omuli gw'amatiko okuva yemmere gyenkuwa kati. Amawulire getongera okubanga tufuna leero ku Monday drones zisookedde kulabika nti mukwano gwange zikuba mu kitundu ekimanyiddwa nga Belgorod. Gavana tukakasa nti owange tukedde kuwulira bibwatuka. Ukraine egambye obusajja bukalubye. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.7 Pearl FM. Amawulire getongera okubanga tufuna omulungi atuweza ku Pearl of Africa nga teekateeka nina gwe mbirowoozo. Ukraine egambye tulaakinga weapons okukola kye tuyita counter offensive. Omuyambi wa Zelensky bw'ati bw'agamba igolo zikovokova. Igoro agamba nti amawanga ga lukalula Bulaaya mutuyambe wetuli si wangu. Amawanga ga lukalula Bulaaya mutuyambe mutwongere ebyokulwanyisa tusobole okuba Russia. We need more weapons. Twetaaga ebyokulwanyisa ebirala ebisobola assist okuwangula counter offensive eno eri amagye g'eggwanga erya Russia. Deputy head of presidential amyuka avunaanyizibwa ku office ya musajja mukulu Zelensky naddala omuyambi we amyuka omuyambi wa Zelensky bwato bw'agamba nti ku lunaku olw'omukaaga nga mukama wange bwe yali akibaze nga tuteekeddwa okukola counter offensive naye tetwagitandika lwa mukaaga twagitandika ku Sunday nga tetwagala kulabika nti omulabe waffe tumubuulira ekyokukola. Omulabe gwe bayita omulabe y'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia nga tetusobola kulabika nga tumubuulira ekyokukola. Era kaakati bagitandise lunaku lwajjo lwa Sunday omurasha okubayisaamu ebyo byabayisizaamu 205 tanka 16 nazookya. Emmotoka eziri armored zogamba nti teziyita mu ssasi 21 nazookya n'ebimotoka ebirwanyi birala 3 n'abyokya. Ukraine kwe kubeeraga nti abange twetaaga ebyokulwanyisa akasajja kakaluba.
Igoro agamba nti okubaako kye tusobola okulabika nti tugonza bwe tubanga twagala okubeera successful ku counter offensive, we need everything. Twetaaga buli kimu kyonna ekisobola okulwana. Beetaaga kibira wabino wammanga, twetaaga artillery, twetaaga ebyokulwanyisa ekika kya artillery. Artillery bye bibanga emizinga mwe giva ne gigenda ne gikuba. Kati beetaaga ebintu ebyo ebibayambako okulabika nti bifulumya emizinga egyo. Emizinga gisobola okubeera naye teguva mu bbanga awo, guteekeddwa okubaako ne bagiyita launching pad weesobola okuva okulabika nti mukwano gwange erumba. Beetaaga armored vehicles, beetaaga emmotoka ennwanyi nga ziri kika kya armored nga si nnyangu za kuyitibwamu masasi. Twetaaga tanka bannange, but probably we don't have enough. Essaawa eno tetulina bimala. More weapons, ebyokulwanyisa tubyetaaga. Era Zelensky kyabadde ayongera okulabika nti atambula mu mawanga ag'enjawulo tusobole okulabika nga tufuna ebyokulwanyisa. Ministry evunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala w'eggwanga erya Ukraine egamba ebyo tubyetaaga. Buli ggwanga likimanye amawanga ga lukalu lwa Bulaaya twetaaga kulabika nga tufuna ebyokulwanyisa. Tuziyize ebyokulwanyisa by'omu Russia byayongera okulabika nti asindika enkya n'eggulu mu ggwanga lyaffe. Kaakati nno munnange, kubanga yo Russia enkya n'eggulu ayina emizinga egy'enjawulo ne drones ez'enjawulo ezongera okulabika nga zikurosingibwa ne ziyingira mu matwale g'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine nga talina kyazikolera. Twetaagayo emizinga eginaasobola okuwanulayo ennyonyi z'omusajja omu Russia. Omu Russia tannafiirwa tanka n'emu nti yonna ekubiddwa. Abaffe tuli ku ki? Twetaaga tanka, armored fighting vehicles, emmotoka tuzeetaaga. Twetaaga ebyokulwanyisa ebya artillery, twetaagayo zitanka. Oho, Bungereza ly'eggwanga erikyasinze okusindika ebyokulwanyisa mu ggwanga erya Ukraine. Asiise okuyambako omusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky. Bungereza ly'eggwanga era wano Ukraine bwe badde reporting egambye nti bannanga amawanga amalala mutusonyiwe agalukalu lwa Bulaaya, naye Bungereza ye kyasinze mu kyonna ekigenda mu maaso. Amawanga amalala mwatusuubiza okusindika nati eri omusajja amanyiddwa ng'omu Russia, naye ziraga nati teziruma. Russia twetaaga tugisindikira nati eziruma, naye nati ze twateekako oba envumbo teziruma. Omuyo Russia taziwuliramu. Kakati nno munnange, Bungereza yo yakasindika byesindise. Yasindika zitanka Challenger 2 main battle tank. Yasindika 14 ze zino mu Russia zayisizaamu olwokyo tebannatuwulira report. Negamba nti ino omuzingo ogumanyiddwa nga Storm Shadow teguzibirwa kkubo, gukuba omu Russia yakwokya 7. Kakati nno munnange batugambe twetaageko ku byokulwanyisa Patriot Air Defense Batteries. Patriot Air Defense Batteries. Omumerika agamba, Ukraine egamba beetaagayo Patriot Air Defense Batteries. Beetaagayo 50 basobole okuziteeka mu bibuga ebyenjawulo bisobole okuprotectingako amagye n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo okukola counter offensive. Zelensky yagamba mu battlefield gye tulimu twetaagayo Patriot Air Defense Batteries ezisobola okubaako emizinga egisobola okulabika nzituyambako okuziyiza n'okukuma ebibuga ebyenjawulo n'abaana bapiganaje mu battlefield gye tulimu. Patriot Air Defense System ey'omusajja mu America emu egula $1.1 billion. Bw'oba ogyetaaga beetaaga 5. Kitegeeza beetaaga billion 55 okufuna zino ze beetaaga. Beetaaga 50 baba balina okubala ne billion 55 za dola za America. America abakola pepa kuba tazigirayo bwerere, tazigirayo bwerere basibone bannyabo. Kati Ukraine egamba nti olutalo lutuuse olukayira. Omu Russia akayiza ebiwooma ebyabannansi b'eggwanga erya Ukraine bibakayira kati. Russia.
107.9. Omurasha yavayo n'alabula amawanga ga lukalu lwa Bulaaya. Ebbanga lye munaamalanga muzunza ebyokulwanyisa ne mubireeta mu ggwanga lye tujja biisaamu olwokyo nga bamanyi byakusaaga. Kakati avuddeyo n'alangira naga nti sigenda kuddamu kusindika byakulwanyisa mu ggwanga lya Ukraine. Wabula buli lwe banaatagula watabasiwa lwe bajja okutegeera nti okufumba si kwota. Nga nkusiibula eri omulungi atuuza ku Pearl of Africa Radio. Omusajja amanyiddwa nga munango mu China alabudde omusajja Omumerika. Omusajja amanyiddwa nga omu China alabudde omusajja Omumerika. China egambye olutalo defense minister w'eggwanga erya China Li Shangfu agambye nti olutalo wakati wa China ne America lujja kubeera olutalo olutali lwangu lwakuggwa, lujja kubeera olutalo ensi lwejja okwevuma. Wabula ngamba America mujja kutakule watabasiiwa. Li Shangfu General Li Shangfu agamba nti amawanga okuli America egezaako okulabika nti eyagala okutabula ekitundu ekya Asia. America ffe tuli mawanga abiri, just two countries, super power. Tuyijja kukosa ensi eno. Era America nejja buli kati egamba teri safe eri omusajja amanyiddwa ng'omu China. Wakadde era kati wano muganda wange Lukungu Nuhu ajja kutandikirawo. Omuchina agamba tubeewulira. Aka katundu akamanyiddwa nga ka Taiwan, ako katundu kaffe kateekwa okudda. Akedde leero kusindika kituyita Chinese destroyer. Girengere Chinese destroyer ye musajja amanyiddwa ng'omu China agistationinze okuliraana erwate eddwanyi ery'eggwanga erya America libadde likulosinga ku kitundu ekimanyiddwa nga South China Sea nga ligenda mu kitundu ekya Taiwan. Omusajja omu China n'aleeta kye tuyita destroyer. Destroyer libeera lyato zito zisabyalo, lisobola okugwako ennyonyi 36 zi fighter jets. Omu China agiresi n'agiteekawo naga nti kale muzungazunga nnyo ddamu ogikwatekawo. Lukungu Nuhu n'atandikirawo ku ssaawa 4. Nzikiriza nti mukwano gwange otandise n'olunaku nga lwero muganda wange bamuyita Kiweewa Shahid amaze okulabika nti atuse. Omulangira uliuta sibu nsimye osimye mukama wange sobola kusiima. Fete tusiima wanje kusiima kuba kwa balangira ate ffe kozi nona mumbejja mumusiima nene mbakakasa nze nsiimi namwe mutandika okukola. Bw'ekyo bwebadde program entanda ya leero ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera eŋŋano ya Spring Flour nga baluwa munne ku Finance Trust Agent Banking. Byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubere kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent